Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Fete tugenda kutandika kutoletinga bintu bibinyigiriza boy child. Abantu bafindire makomera. Umuntu nachamuka nga ye just kimu kyamudde mukubanga oliyaze nakabira mu kamera. Naye bana Uganda mutemuyiga obukichechi lwaki temuyiga. Bana Uganda kyona kyo mukyadda ne Uganda tuti. Uganda naye nga kyembambanya bana Uganda. The fact is Ssekajja alabirira abaana be. Takoma kwekyo abaweerera. Takoma kwekyo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 261 457 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mosera Megaton gemanya nakulwalera ebigambo si birungi nsonga za Chosen Becky n'omukyalo ono gwe bayita Rashida wamu ne Professor Ssekajja amalo egenfuna galaga nti omwalo ono mufere ebigambo byonna bye yatutte wa Balam bifu era waliwo abamulye emabega meya z'emisinde abadde alina okukola show ye eyatingisha ayinza nogituuka college naye aze kubeera nti ampa information obuzibu buliwa ensonga ziri zitya bebagambye Balam bituufu omwana ali wa myaka 16 gwe badi filinga kwegamba meya agenda beera nga atuwa information ye mu kunoonyereza gwe mulimu gwe yasigaliza okubeera nti abawa information omutuufu. Meya tukwaliza ku Megaton nange bwe webale weereza abantu webale kusiima era ne honorable yasiimye webale kwogera bigambo ebizimbe ebyo webale kumansa ntungo ebiseera we yagambye si we yagambye anyway nkusanyukirako meya oli consistent era abantu bangi basooka ne bava ne boogera ebigambo gwe novayo n'ogamba nti nanywereranga ku mazima I like it era we nkulabanga you doing well olinye waggulu I thank God ngamba ate era tafali dene nnyo mu kumentalinga n'okumpa Kampala entegere n'eggwanga etafali dene Megaton sola kwerabira era oli musajja wange nno meya nali sikwagala watu njagala naye munneje byakwera omanya no Kampala erimu abantu abagezi bangi naye ate avaayo bangi naye ayinza okwanguyira okumujjangako obugezi bwobwo nabusharinga n'abantu ate batono nti abamu jamusanga mulungi nenga atya kamera jamusanga mulungi nenga lusitabeerawo abeera busy jamusanga mulungi nenga tali friendly jamusanga mugezi nnyo nenga ate alina obunafu bwe ali nnyo after money kuga so mumbere fana ko beti nakwanguyira ate naffe nawe nonyanguyira wena kutegera nga meya musajja mulungi wa meya sikubiraga okusimu ne webuzabuza ate nange sinna kutomeza mu nsonga ze twakakola okubanga tufiirayo story nakakasisa yali yanambwa kasawale nagamba obukakafu obulina kwata empewo nene ero lutuso baddo kyataka nega nti why walabye kyendeta si muntu buza kubatu meya abatu abafenna naddala ku mukutu gwa fogwa Megaton Media tubalamusizaako nnyo pozi ne ku mukutu gwange ate guli omulala gwa beyond the newsroom ne MC Meya live akantu enegezaamu okunzita naye tujja kumala inshallah pushinga toziki akwa enkola naye munafu muzibu naye tabeerawo ajja kubeerawo yafuna studio yabeera eri ye bwakuba emitwalo gyaga yafuna green screen ayinengeri ayayu yano yayu abeera bwatira baliwe yekwatako obutwe gokaloga abajja so mu byonna mbalamusizaako nnyo mwe bali kunakunjagala ku mulundi guno ndabye abagamba nti meya kabiyingiddemu bifudde kabiyingidde mbifudde bali ba tiimu eri kabiyingira mbifudde bannange oyo yetabeera mu nsonga Ssekajja lwaki talabirira baana lwaki tapankisiza mukyala nyumba lwaki akola empisa embi zonna olwokubanga yafuna Chosen Becky kyava atulugumya omukazi okusookera ddala Megaton njagala otegere kino omuntu yenna akusooka mu mawulire aba akukoze bubi omuntu yenna kasita akusooka mu mawulire asaakusookayo nakuba emirundi egisinga tusooka tujajinga kusinzira ku ekyo ekiri mu mawulire naye emirundi egisinga ntera ogamba abantu nti the moment wojja mu mawulire beera ng'oli sure nti engalo zo nazo nnyonjo yenna omuntu anoonya equity olina okumakinga sure nti your hands are clean before nga tonnaba kutandika gamba nti banenoonya bwenkanya era nze mwannyinange oyo bwe namulabye mu mawulire kyenasoose okutegeera kyadde kimu oba kyenasoose okumusaasirako namulabye bambi ne mmanya nti bw'aba cramwork mu mawulire tebamubeeramu cramwork kiringa mu mateeka eno mu mateeka nze gensoma ne mu mawulire ge nasoma
tewabaayo cram waka twagala mazimu yes teba ku briefing anti yogera kino one ntize the moment kasite ekibuuzo ekisooka era nze n'omumpaamu omuntu omulundi gumu nonga mu interviewing nsobola okumanyirawo nti ono byampa bituufu oba si bituufu kasita nkubuuza how old are you nsubira obutaddana mu kunanaagira I am 29 nazaalibwa 1996 ngenda kuza omwezi 11 dadadada n'obiteekawo kati nze kibuuzo kyokka kyokka ekisooka kasita bakubuuza emyaka yonna okunanaagira ndi 19 oba mazenze okumpa doubt of mind nti kale then ekyokubiri kubanga biro bye bagamba abantu bayinza okubitwalanga for granted n'ebyo mu mateeka bye tusinziirako bye byokka omulamuzi asobola okulaba n'amanya oba lawyer opponent wo asobola okukozesa eyo weakness ey'okumanya nti otagala n'abanga mwajje ensonga ezikukuba tusooka ne twebuuza nti why now lwaki kati abadde tabalabirira bbanga lyonna oba yakyankalanye ng'amaze kufuna mukazi it is too one-sided omusajja asobola okuba nga ebbanga lyonna abadde takulabirira oba omusajja ayinza okuba nga takulabiridde mu myezi 2 gy'afuniddemu omukazi ogwo musango gwawukanamukko ne kuba nti yanzaalamu n'atalabirira baana be n'omusajja ennaku zino yakyuse omusajja asobola okukyuka kubanga afunye omukazi omulala it is 100% correct kisobokera ddala mu basajja abamu naye ate tokitwala kyawukanamu nono abadde tabalabirira okuva lyakola ki kati nze kyenjagala okutunulira ku mukazi waffe muwa Ssekajja ti omusajja abadde talabirira baana bbanga lyonna oba bwe yafunye Chosen Becky mu myezi 2 oba 3 n'akyuka ompulira bulungi kati tudde mu office yagala okumanya n'okusolovinga problem ene eve mawulire then bwe mmala okutegeera nti omusajja abadde tabalabirira it is a different case okuva luyakufuna nti ebbanga lyonna okuva lyakuzaalamu omwana naweza emyaka 3 yes n'akufunyisa olubuto olulala ne muzaala omwana owokubiri era nga talabirira baana then tudda mu bino excitement ey'abameya gye twasooka okufuna in the first place munange omukyala asula mu pharmacy because nabagambye nti mukusooka twali mu kivaibu kya media because fe twali tumanyi kivaibu kya media yeye Chosen Becky watutamwale but nze nakugambye ka standard ensonga ng'egenze mu boy child njagiyingiramu because personally ndi under Equity for Men an organization etakabanira eddembe ly'abaami mu ggwanga a registered organization etali yakimpatiira Equity for Men ne bona ogenda wano researchinga we are amplifying men's voice as our motto states we are the amplifier of men's voice or we amplify men's voice we are the voice of voiceless men abatasobola kweyogerera so mubere fanako bwetyo nti tetwagala nnyo kulaba ate nga boy child ng'anyigirizibwa nga asuulibwa nga agobebwa ku mirimo ng'erinnya lye lifa ng'ayonoonebwa olwa sympathy oba emotions za gender emu gye twandise ey'omukyala so omukyala namukuttemu ensobi etya speed kwaddukira okgenda wa Minister Balam ey'ensonga ebeegenze beyond wano wenkubuuliza ani yabalidde omukyala ono ensonga ya Balam batandika batya okuba nzikiriza nti mu Uganda tulina ekizibu ky'amawulire mu ngeri emu oba endala to a greater extent abakola history wali kyetugamba to a greater extent and to a smaller extent to a greater extent amawulire malungi gakozinze ebirungi bingi nnyo mu ggwanga but again to a smaller extent gasobola obanga kozinze emberebezi mu bintu ebimu naddala bwe kituuka things concerning domestic violence ebyewaka obusambatuko mu maka amawulire gacontributinze kinene nnyo mu nsonga eyo nze nzikiriza nti omuwala ono si ye yetutewa Minister Balam waliwo ko abali emabega bamukyala kimpadde ekikuba relationship eno oba ekigendo ekiri mu nsonga eno kyemena otutegeera yes nze jakiyita bakyala kimpadde abeyagaliza abenoonyeza ebyabwe lwaki nti mu nsonga eno gye tulina okusooka ntegeera Megatron mu issue gye tulimu waliwo abalabe ba Chosen Becky musically ekyo nakyo mulina okitegeera Chosen Becky nyinza okuba nga sikuwagira naye kati wano abalabe bo nabo balina okusitukira akuwalana bwawerekera akubanja gubula asala nti Chosen Becky kati kaliyayo n'omulabewo wano kati walina okunafuyiza era ojja kusanga nga waliwo n'obubaasa obugenda okutambula nga papasiri buyina kukosa na kukuba kaliya ya Chosen Becky
bamukobe mpaka ku ttaka awo enjagala otegerere nti kyova olaba omuntu yenna enkoko enjeru olina okubeera omwegendereza ennyo in your way of doing things oba yeerabika nnyo olina okubeera omwegendereza kyova olaba nti ekintu ekyakuba judisi babiri n'olwayo talidda ngulu it was things concerning bufumbo relationships so omuntu yenna ali mu limelight olina okubeera omwegendereza mu nsonga ezeefukuusa ku relationships affairs kyova olaba nti bamakona obalaba olwaliro omuwala bagenze kwesanyusa najjayo akatambi ng'awandula ku kooti ng'agisiimula ne weebuuza what is the purpose of it the motive of it you get my point again sikinenyeza balala bonna because nange musimeya any time can happen katambi kasobola okufuluma olw'ebigendero by'abantu abalala yes it can happen mami kyuka yes kisobola naye nga lwaki nti abantu abamu betwegatta nabo oba betufallinga in love with tubeera ffenna nsonga ndala nabo nga balina nsonga ndala bana bagala kutujja yes kyolina okutegera Chosen Becky olunaku lwe wajja mu mawulire n'otijjikana ne Ssekajja ye yali ere yasooka mwali musobola okubeerawo nga biringa bya ŋŋombo n'otongoza n'obufumbo naye nga si bya mawulire bya babba kubagana yes because bwe mpulira Ssekajja talabika kuba nti ye musajja agala ennyo obutaala Chosen Becky alabika yeewa obutaala ennyo kati avuga Ssekajja naye ng'olwaleero ekigenda okuvaayo repercussions what we call consequences ziyinza okubeera embi zino ze tuli mu kulaba olunaku lwaleero yes so tutandikire omukyala ebigambo ebyogedde wa Balam okusala kwa Balam kwe yakoze wa Balam yabadde mukambwe ennyo n'avayo n'agamba afandi statement gikuli Minister Balam acamukko nsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo mukwano gwange zomanyizikiriza nnyo mu bantu bendabye from Zel nga ba progressing in their life era ye muntu omu kubenzikiririzaamu ne Minister Balam leka kuvuga mulimo gwo ng'oguvugira mu mbeera y'amawulire amanews malungi naye where necessary naye ate era mabi kubanga ge gakukomerera because if I'm to ask ensonga zonna zayingidde mwalwa ensonga endala gyeyaleeta omukyala yali agamba omusajja talabirira baana nga biri ku kamera bwe yatuuka ku sayidi y'okuwuliriza oludda lw'omusajja yagwawo ekigo naye ng'ensonga obusungu bwe yakozesezza in the first place nga sinkanya omukazi bwali bungi the same thing era twakirabako kwa Ajati yes nti minisita ayina bwavugamu ekintu ky'omuntu asoose okumulopera inalagoba minisita status yesi yaba YouTuber buli YouTuber namutunuzaamu kamera asiwa akantu tebamutegeerera ensonga lwaki ali mu office ye nnene there are things byalina okusooka okudiscussingako before camera tuli fenna there are things betulina okusooka okudiscussingako before camera because goyagala otya omwami ajje ye defending nga mumaze okumwonoona to that extent era naye abasajja abasinga natural si boogezi ke mu interviewigira mu kamera ng'ayogera alinga ali mu kooti okyogerako ki omukazi bulijjo mu obuyambi oli ku kamera because olwaki kisobola okuba kubanga ne Ssekajja temunnamuwulira ng'ayogera atula butuuzi mu challenge za nnyimba ekituufu kiriwo omukyala ayinza okuba nga waliwo abamu drivinga okukola ekyo bebaani one abenoonyeza ebyabwe views and likes so like yes nja kugamba mukwano gwange simugeya Namukasa ku luno kijja kukulya alwanirira mukazi naye Namukasa akimanyize kabiyandabye kweno sayidi kabiyandabye ku sayidi emu nga ntandise okukyuka mu bintu ebimu yategeereddewo Namukasa kyenyinza okugamba obimanyi ebyange nze nveera ku facts Namukasa alwanirira mukazi olunaku lwe yali anoonya omuwala yasooka kukubira nze essimu ng'asoose okulaba Minister Balam balyoke baloopeyo Namukasa nankuwere mugambe enamba y'omuwala sikola ki sigirina adrivings apise nnyo ekintu kino okwagala omuwala agenda alabe Minister because yakimanyi ti YouTube channel yawo wespakolingira embeera wefuna penetration gwe lwaki temwasoose kubigonjola out of camera bwobanga wadde tofa views was the only option ey'okumuteeka mu kamera omukyala yennyonnyoleko ebintu bino obiraba senga tetwabadde ku kamera tetwanditegedde senga tetubyoanedda nti si buli nsonga nti egenda kugweranga mu kamera era yadde esobola okusolovingibwa era nga teri mu kamera
kati bwe yazze mu kamera omukazi tinafuna buyambi kati kugamba nti Namukasa yatudde Namukasa ne mukwano gwange Nambwayo ne Nambwayo be bakuta omukazi ne bamutwala because bo balina access ku minister oli mukama wa munne ogundi Balamu mukama wa Namukasa kitegeeza Namukasa alina access ku Balamu Namukasa yapika ekintu kino of course yakipika tekiriko kubuuza naye akimanyi kati mbuuza bubuuza singa kijja ng'olwaleero omusajja abadde alabirira ng'omuwala side gye yabawadde enkyamu nga mumwa briefings kubanga omuwala teyabadde mwetefutefu na kujja mu mawulire mukimanyi nti yabakozesezza ensobi n'abagamba wa myaka 19 ekyalowoozesezza minisita nti omuwala bamuzaala tanneetuuka naye ng'omwana wa bbiri gumu njagala aleete birth certificate ye bw'ebeeraga omwaka ogwo gwe yayogedde nkugambye njagala aleete birth certificate bino tugala givuga mu episode nze wendi obimanyi nolina kugamba nti oluddako nzija na kino bwakulaga birth certificate nga si ya bbiri gumu gye emyaka 24 naawe yazaala myaka 3 myaka 24 kitegeeza omwana yazaala akuze ekyokubiri omuwala yali akola mu saaluuni ng'asiba nviiri twisiti yes yali mukozi yali ena saaluuni mwe yali akola omukulu mwe yamujja yes omuwala tebamuzaala Ssemuto nga bwe yabagambye omuwala bamuzaala TZ mu Tanzania omuwala muyaye bw'ati nkugambye byonna tujja bijjayo mu bitegeere ate meyo ina information mubawe onkategedde bulungi omuwala si mu Tanzania kirabagambye bamuzaala Ssemuto omuvubuka yagenda ne wa maama w'omuwala n'akitegeera era n'okutandika okubeera bonna Ssekajja yamala kwogera na maama w'omuwala Ssekajja yasasula ennyumba omuwala mwasula si bya famase muve kubire twasooka okukyamuka olw'eddalu lyaffe but katuli mu facts nze mulina okutegeera bwino ku bwino meyo ina bwino nze nkugambye era njagala Namukasa muta stopping ekintu kino ngabo mukipika omwana n'ateekomako ffe tetugenda kumenyeka we going to come with evidence atembala yete mugenda ojja ku Megatron wano ngoleeta nze kasita nyingira mu nsonga kyensoko ogamba client one kati keep quiet the moment kasoba n'amazima era temujja temusuubira nti muyinza okukozesa ensobi Ssekajja mbw ajje mawulire omuntu agenda funa ddi obwenkanya bannamawulire nga bannamukasa bannamawulire nga Nambwayo balwanirira omukazi afuna obwenkanya n'ennyumba yiyo tebagisasula mumuli eno ate muwakanya nze nkugambye ebigambo omuwala bamusasulira ennyumba n'omwana waabwe asoma omusajja amusasulira omwaka byonna ngenda kubibawa yamusasulira omwaka ensi egenda omwaka mulamba ndagaako ensi egenda kuwuma kati bano bafaki ensi ejja kuwuma kakati kyenjagala abantu bategeere bino byonna bye mugenda mu maaso n'okuba nga mukola ki nga mukola gundi naye asaagala owayirize bantu no njagala gwe ensi yonna egenda kuwuma ejja kuwuma nga tutandise okujjayo details zonna ezikwatagana kwebyo byonna because kyenjagala abantu mutegeere ndi muntu ataagala nnyo kunyigiriza muntu naye ate ndi muntu nnyo nyina mwami Kasuka ekigambo kye yaŋŋambako wande naŋŋamba nti meeyo olaba bannamawulire bano babeera mu field tokuba nnyo baleke olumu letter facts n'ebirala wabula kyenjagala ogamba mikwano gyange bano kuno bagenda gufiiramu omuwala bwabanga yabadde yaganye okujja mu mawulire ne bamukakajja mu mawulire lwaki okitwala nti be bamukasa omukawala yitasobola kwerwanirako nago wayi anti be bamunoonyeza si yabamunoonyeza batyo olina obukakafu nkugambye be bamuno meya bali bantu bange saagala nnyo bawayirize njagala mpe obukakafu wano kubanga tuli ku mazima kyompa kyensoma tutandikirewa I wish you get to know this story before you judge this guy. Onfuna bulungi. Anti aŋŋamba. Tekuvadda sikuba muwala. Tojuka kuvadda nga tuli time tuli side emu noono. Okijjukidde nga tuli bwemu. I wish you get to know this story. Eno yabadde yakiro. Yabadde yakiro. Nga video agirabye ndoza ku TikTok. Okategeera bulungi. Kati nze nyina akantu kenjagala okujjamu bannamawulire mwenna n'abamu. Toyina bw'osobola kumala kuŋŋamba wish singa omanya ng'olwedde byonna bye tubadde twetaaga okumanya omuwala abyogedde wa minisita oba waliwo ebirala by'otamanyi nkakuddiremu njagala kinyonyera eggwanga lyonna nze toyina bw'omumatiza kwanguwa kubuuka nnoonye muwala nga mmwe temusobodde kunoonya musajja omuwala ng'amaze otuwa sayidi ye
omuwala yo side ye yatuwadde yo feko tusinziira kyovulana namugaye nti olina okubeera very smart mukwano nga tonnajja mawulire era kyemmanyi nekye yakoze alina okuddayo naye briefing ekyokubiri minisita Balam tosobola kwanguwa kutuuka ku conclusion omusajja bamusibe agenda ku defilement ekisooka kya byonna omuwala yanoonye ekigendererwa kyakugenda mu bbaawe mukomera oba yanoonye buyambi bwa mwana it is two way naye omusajja yabadde alabirira abagoni family ate nkugambye nze ninze banna abalala kubanga minisita wadde omuvubuka essaawa 12 katulinze what next kuba omusajja tali mu ggwanga kirategeddeko Chosen Becky yes. Kati ninze n'ekyokubiri emotions twemukuvugibwa emotions bannanga omuwala nga okalaba akaana ak'obuwala abantu batazi olina bannayuganda tulina ekisa kingi musaizi y'omuwala ng'akawala kato munnange kokalabya nti kaana kato can you imagine notalika kujajinga ng'ojajinga mukaana kawala notaka kajajinga mukubanga olabye saizi yako baba naye kokalaba kaana kato mukwano gwange ate ebintu ebyo ngenze mbibajjamu nnyo muleke kujajinga abantu nga musinzira ku maziga g'abantu bano ge bakaaba abamu temubonerera mu nsonga ze tubatomeza ze muguddemu nga mulaba abakyala bannabwe bajja kwekaabe ne bawuzika nga be bakyamu namwe nze nkyajajinga ebyo kubanga oli yazze n'akaaba ndi tiimu Namukasa alwanira ddembe lya mukyala munne abakyala bangi amulwanirire naye nze kyenkugamba ebigambo abakyala bangi babanyigiriza omanyi basajja meka bebanyigiriza naye anti ffe tulabye gwe walabyeko ye mwana kuba kati Bishop Katerego gwe bakuba emiggo nga temunnamutandikako tujja mutandika kino katusooke kiyite katusooke tuyamba omukyalo ono azze mu mawulire Chosen Becky gwe yatwalirako bbaawe bw'afunye abamulwanirira Namukasa omuwala bbuba lirimukozesa omuwala yali mu bali mu feelings omukulu yagambeko ekyabatabula nadduka eri wa Chosen tebatabukangako oli yasiima nze njagala otegeere kino omusajja yayagala buwagazi Chosen Becky ne bagwa mu love like any other human being omusajja okubeera nga abadde alina gyayita n'abako kiiki gwalaba n'amwegomba newankubadde mu fumbo kati ekyabadde ekyasupakolinkisiza embeera kwe ku kibanga kyagenze ku mutendero ogwa waggulu ate ekibi nti gwagenze naye mu laavu nga celebrity w'amaanyi kati nti amawulire ne gazimbira awo serebu yabbye obba wa munne wabba omwana wa munne yabbye omwana wa munne tetwagala mutugiseyo byamu meya nina ekibuuzo kyenjagala obeera nga nkubuuza lwaki mutadde kuba n'amaanyi ennyo abayambye omukazi ne bamutwala bano betaddemu amaanyi anedda ze sira betaddeko maanyi era njagala nkubulinze no bebakutte omukazi ne bamutwala ati nze point yange ebeera point nze sivugibwa nga babuloga balala basimala YouTube tomanyirwa nze tebantijjirako mbusimanya meya mbu mwamanyi nga tekati ngataddeko ani nze ndi kugambye ndi under equity for men it is an organization lwaki ovumirira bano kyebakola bannambwayo okulwanirira omwana kyebakola kituufu 100% naye speed kuba kivugidde ogende wa Balam was it necessary mwengamwe kyogamba nze nange nandibadde nziruka kugenda wa Minister Balam kyogamba mwengamwe mwalemeddwa okusooka okutuula n'omuntu ono omusajja bamunonya naabo tebakulya ssente yabuze atya ffe nga bwe twatandise nga yatunoonyeza nga tumufunye anti mwaba muwolereza mbu omukazi yamuli ate nze natandise kumuwolereza ddi nze saabadde nga jo ndi tiimu gundi muwala wasaze busazi nasaze busazi dino nga ndaba ensonga etandise okugendamu ezi serious nasoose kulowooza bino ebeba buloga Chosen Becky n'okyusa amanya biki ebyo bwe bityo nga nange embeera ewakasukule ntukuba olwali lwaffe ne bwe nalabye nga bigenze into details nga byetaagamu kakati boy child mu kugenda mu kkomera awo tisijja kuyimirirawo kasita bigenda mu boy child ogenda mu kkomera awo sibiriimo tugenda ku bino ebigambo byonna omukazi beeyogedde wa Balam n'akola okusalawo bino gwe ebigambo obyogerako ki byonna maama w'omwana ne bamukwate kale bwoba otugamba nti yali defilement omwana wo okitegeeza child negligence naye erina okukukwata tewakola kimala erina okukukwata naawe erina okukukwata naawe tewakola kimala kati taata ne Ssekajja bakwatibwe taata mama bazadde b'omwana we bakwatibwe kati anti oyinza omanyi wala otandika ekirongoloza kinaakomaawo nekikufuukira akayinja kinene nekikulandirako kati ne bazadde b'omuwala bakwatibwe bawaayo batyo omwana waabwe ddala singa kizuuka nti omusajja oyo bamumanyi ogambye omukyaluliriza kankakuddiremu singa kizuuka nti omusajja oyo bamukola wangambye yakyala anti kyegambye nti yakyala kati singa kizuuka
nti maama omanyi ku nsonga ezo kati namwe mugenze mu kkomera. Omwana bino byonna byayogedde bya bulimbi. Nze saagala kukola conclusion naye nze mbalinze. Olina information gy'ompadde. Yes. Mwana mu Tanzania abeerawa. Tebamuzaala simuto. Kugambye sina information yokka gwe just beera kuwala mpola mpola. Sikitwala nnyo na maanyi. Tukitwala nnyo kuba kati tunaayanguwa ate okujjayo byonna tujja kuba n'omulabi kuba abantu bakizibukira mu mawulire. Omanye nfa nteekamu ebibalo bingi ojjukira keesi emu gye naggamba nti owaayi forensic report nzija naze kyanena nziri nkeera n'ogireeta nzikuleetera kati gweze nninze paati yaabwe kubanga kyemmanyi bagenda kutandika okwagala okunnumba. Nze mbalinze de naffe tutandike mbagambe mumpe evidence kati twansana birth certificate kubanga kyengendo soko kuba ye defilement eyo teriiyo omusajja yejeeredde kiragenda musiba nkugambye eyo defilement yo papa yongera soka njibakube mbagambe namwe kati mulete details ezammwe mbagambe nammwe mulete details ezammwe ate tebabagamba timusobola okucupula nabagambe eno Uganda tebaleeta ndaga muntu temwetantala terega myaka temwetantala musajja wange ali myaka aga kundaga muntu alina 24 temwetantala. Nze kyembagambye ekyo kugambye tugenda bitematema eyo smart defilement eyo kati gokkiriza omukwano gwo ne bannamawulire banno gufe onywerere ku kino anedda zisagala driving ngo ngamba ti mukwano gwa bannamawulire gufe gwani gwe tompise ne Namukasa ngenda muwaka tulaba message namugambye ogenda muwaka ali mugenda kubeera ku sedi nga mukayana bukaya nabo ayo ngenda muwaka nga mukayana bukaya yeje kuba wakaya story but andi ze sikana bukaya gwe nkyazanga mungize tonkyazanga mu namawulire gwe nkyazanga mu namawulire nze kukyazanga mu mutunulizi wa nsonga era nabo bankyazanga mutunulizi wa nsonga kuleetere nnyo kuba nabo tebatu ate bondeetere nnyo nze kubanga nze sivugibwa emotions mbo nsonga wale nti college tubeera mu facts ugambe mpa birth certificate nange kuleetere yange ugambe the receipts yalimbi emyaka 11 yalimbi yes jasura the receipts eziraga nti adasasula lent. Ono omwana waliwo abamuvuga bakubire ddala Ssekajja balwanyi sina kukuba Ssekajja bo bali mukuza YouTube channels zaabwe naawe kibo kye babala ali channel bagikuza bwe batyo bagenda jikuza bagimaze dda ate yinza obutakola leero kulungi kivugira bwokyo nze nkugambye tekirimu muntu mulala akirimu beba bakirimu be balese akaana abawala abakyala abo ababiri Balamu muwa bugambo ki Balamu nedde ebintu ngenda kukomyawo Balamu ebintu ebimu mukwano gwange minister bintu ebimu professionalism naddala nga minister speed control wale bintu ebimu kati mbukwa kyakweta mbo commenting nga kikusakaza Chosen Becky lady kati minister mukwano gwange no kati ebimu toyina kubibeeramu minister tusuubira okubanga tukulabako nga kibunoomu minister olina okubeera nga tuli ku appointments ne bona okkiriza ba YouTuber ono olunava nga ne wa society media naye nga alumba obote olunava nga ne gundi na yalumba olunava nga ne gundi na yalumba okatege nga balumba ndaba luno olutalo luzze akati meya ololwangu abakyalo okuva ne balwanirira mukyala omanyi lwaki nti lwangu anti omanyi nti lwangu ekibakaayina nti omusajja takola ki talabirira baana kati nze njaka nkuletere nga alabirira abaana luba teruwe omusajja alabirira tofaayo anti agambye nti omusajja takola ki talabirira baana si kyebakaayina kati nga tuletere njaka tulaga nti omukazi alabirira abaana luba lukyaliwo akuyambira ddala muki mbadde ne musimeyo nako olwaleero ekyatuleetera bukakafu agambye bantu babiri bali mu lukwe luno agenda beera nga abatwalaganya nabo ngenda banoonya musibe bulungi mwera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.